Abantu abalala nga tujjeeko ye yabatwala n'abazanyisa firimu ebbanga lyonna nga tabasasula. Waliyo omuyimbi yenna oba artist yenna yavaayo n'abayambako? Kati ku bayimbi aze nga kulambulako Mukulu n'omulala yavaayo natuyambako omukyala nga bamuyita Spice Diana? naye era yatuweerezako ku buyambi kubanga mu biseera otwali mu biseera bya COVID ng'ebyokulya bitwali ku buyambi kale nawe yatugira n'atuweerezaako ekyokulya n'abaana abasemba oluvannyuma yaani batuvudde ku Fresh Kid kati babeerawo omwana bali bamukirisita naye kale ono omwana muto naye ku bayimbi abakulu ono omukyala ono abasembye oluvannyuma Yani? Ye yajja n'abayambako. Gravity omutujju ye yasinga ennyo okumanyisa omukyala oyo bwe twandiisa omukyala Luswali. Gravity yali abayambyeko. n'okumulaba netumulabangako okuggyako kyetwakoma okufuna ku buyambi bwa Kristo yali keesi yamufuna transport emutwala ku muzika gyetwakomako. Wamumukubira akasimu agamba ati? Mabega eyo munnange tukubanga okukuba esimu yennyini tetugikubanga natukubako naye okubukedde kati nga bwemweze bwe tutera nnyo okulabika nti tukola kye tukyogerako naye ke twakiwumula kubanga tulaba nga tekitugasa twakyesomera. Ki kye wandiyagadde okugamba abantu abatwala abaana bano ne babakozesa mu vidiyo ne batabawaayo yadde akantu? Kati kyenandibadde nga ngamba abantu abo bakuba nti ate bantu bakulu kyayogera aba akitegeera bulungi kati bwakeera ku makya naleeta pulaani era n'agituukiriza ate nga kyayogera takituukiriza kwegamba nemera n'okuba nekyenjogera naye olw'ensonga kubanga aba ategeera bulungi. Tolinayo omuntu yenna gweyagala kubira mulanga nti oba abali eyo nsaba ku buyambi wano wamuli musasulawo? Wano wetuli anti kati yembuzi gyenkugambye nti wetuli twayambibwako kati waffe olw'ensonga nti Mamafiina yatuyamba n'atuwa esente zakolaki ezatandika yetwayo obukadde 3 ebutandikako ennyumba eno okulabika nti esasulwako kati oluvannyuma lwayo obukadde 3 obwo okulemerwa esente ezitopinga era netukuba omutulanga kati batugamba tujjako kati obuzibu bwetusanga mu mbeera okulabika nti tuyiye ekyokulya kitweesaawo n'embeera nti ekintu kye twaguliramu kati kivundu era olaba kyonna kikunkumukawo kawunda emiti gyonna gyavunda kubanga era buli enkuba bwejja tubanga okweralikiryako nyiga tumanyi ekisawo n'ekiyumba kikola kitugwira naye kati engeri gye tukuba emiranga enyenyo mu gundi tukuba emiranga ku TV ng'era abanamawulire abasinga bungi batutuukirira ate ne tubanga tulemereddwa ekivaayo kubanga kati ekivaayo kye tetusobola kwegaana nti mu mbeera y'okulya bange batudduukirira kubanga kati mu COVID eno yayiseewo yona wadde yasooka batudduukirako n'ebyokulya kati nga Fresh Kid omwana omuto Kristo n'omwana n'omulala yali omwana ejenimu omwana pasita kati kiwo kyokulya abantu naddala balala ba TV yabukedde nagadde okugamba abantu bannange nga mbakazi era nga mbakuba omulanga nga nsaba kunnyamba kubanga mutuufu embeera enyizeeko kubanga embeera eyinze naddala ku ludda w'ennyumba gye tusulamu saa yonna tusuubira nnyumba kutugwako naye tetulina busobozi bwonna busobola kola ki kugizaawo oba okugiyimiriza okusinzira bweri n'okusinzira ne mu mbeera gye tulimu kyova nkubira ababukedde TV wonna abagirabako naddala nga mukadde yaffe Mamafiina nga bwe watuzaala omulundi ogwasooka n'otuwaako entandiikwa wandibadde otuzaalira ddala ne ku luno notutuukiriza kubanga embeera gye tulimu si nnungi era bw'onaawulira nga mutuufu watandika n'otuwaako entandiikwa ate ng'ate kumaliriza kwa byonna tenyuma etuuse tuufu kijja kulabika bubi. Owange amannya g'okimanyi tewaganyanga? Mirembe Merisa. Oyina emyaka emeka? Oyina emyaka 10. Osoma kirasi ki? Osoma P3. Osoma n'omalako oyagala kuba ki? Oyagala kuba dokita? Kyekirooto kyo? Owaayi mukulu amannya gaffe tewagangambye. Musaluko Matuna wali mu kamera. Oyina emyaka emeka? 14. Osoma kirasi ki? P5. Naye bw'onooba omaliriza oyagala kubeera ki? Nalamaliriza. Nze nalamaliriza
nali kubeera naye nja kugira mama wange yali ng'oyagala kuba naawe mubibya wa mu vidiyo kale naye njagala kubeera muyimbi nze mama wange yali wali oyagala kuba muyimbi wali ogambyeko omuntu yenna tisiti yenna nti oyagala kuyimba n'omusaba kolabo n'agikola kale anti kale waliwo yankwatako nenkubayo oluyimba awo nga baluyitaano boogera nnyo kati bwe lwamala ne lukola lutya anti kati tukyali mu studio tebannabaluta ani yakwatako aliyo bamwita Sami mukwano bakapere bano balabako bakomediyani bani bakapere bano okubalabako wali mwezi gwennyini ogw'etoggo ogw'ekumi kati mama figa ewaliwo mu buvubuka bwe yakomera najja n'atugamba nti babayita fulu figa yajja n'atumiwa omubaka najja n'akolaki n'atukima wano n'agamba mujje ku wotasupa eriyo abantu abagenda okungaanirayo era nga bayinza okubayambako okusinziira ku mbeera gyemulimu bayinza okubakwatako kati naffe otwawulira omulango ogulayo tugenda mukugenda twasangayo baluto people tusingayo abalema bonna kati era otubeera mu musomo gwe ogwaliyo kale ne batuyigiriza ne bangamba nti kati nga gwe engeri gy'obeera n'abaana bano abaana bano kubanga buno obuyambi obujja bw'abaana ba little people naye ate abakulu abasobola okukola ki kwepulaningira nti kati bano lwakuba nti bato baana bakyali bato tebasobola kwepulaningira naye kati nga gwe mama waabwe sobola okutambuza embeera yaki eyandibadde ey'abaana abo era bwe twagendayo ne batusomesa ne tubiyitamu ne batugamba ebyetaagisa okulabika nti tubaako ne gurupu twafomingewo obugurupu bwe tunakola ki etunasobola okugenderamu nti nga basuubira okubaako n'akasente ke batuwola naye ngaera kakuzaayo nze nenkirabanga kinyanguyira okulabika nti nsobola okwekwatakwata era nemba nga nsobola kola kibaba bakampadde nsobola okukazangayo naye kati bwe twavaayo okweteekateeka tuddeyo tusolovinga ebintu bye batugamba ate ono gwe bayita full stop ate bwe batuula meeting eyo naku lwe tutagenda ate yayombesa nnyo baana nagamba lwaki mugambye abaana ba Siiri okulabika nti nabo mubateeka mu bintu nga bino era abaana ba Siiri lwaki mubaleese temwandibadde nga muleeta n'abaana ba Siiri abali kubonaabona emmere tebanawadde ka transport ate nga tekyaliko ekitu kubanga nze abaana mu kuva wano nabawa ne transport eyabatwala n'okubakomyawo era nenkwata n'endagamuntu yange fotokopi y'endagamuntu n'akasente ke baali batusalidde nti buli muntu kalina okukola ki okuwaayo tulyoke tufuuke bamemba abatuufu abaana ne bagenda nako nowa bodi yabatwala n'okubakomyawo naye ate kristofu bayomba nnyo lwaki abaana bano bakoze ki bagenze nga ekisinga bayombesa nti olw'okuba bagenze nabo okufuna kasente nabo lwaki baba mu gurupu eyo baba nga bagenze kati ekitwewuunyisa ate nga fe watufuufuge yakolatukonekitinga nemumaliriza nga akasente temukafuna anti kati era balabika batebana banakafuna byo tebana banakagwa naye kati twali tukola process tukola ti ezitutuukanye kubanga baali batugambye nti bantu mubeere gurupu oba bataano ba 10 mulabike nti bakola ki basobola okubawa akasente ako mukakozese era oluvannyuma mukasasule naye ate bali kyabayisa bubi Jennifer inayo akagambo koyagala omugambira mu kamera za Bukedde TV Jennifer ye ndina akagambo kisobola kumugambiramu kamera za Bukedde TV akagambo kemugamba kubanga kyowalabese olimu nti omuntu okusaba obusabe bw'omuntu n'akwata akasente n'akuwa tajja kukuwa buli lunaku naye omuntu bwakuwaayo akasente kosobola okulabika nga kati baali batuleetera endowooza nti tubawaayo akasente niwe kaba kakubanja naye ng'osobola okakozesaako n'ojjako kyokozesa kiba kitwangula kubanga omuntu asobola akuwa buli lunaku nti oba anakolaki anakuwanga kubanga bangi beeyamanga n'omugenzi yakafa era ffe tugenda akola bwekituli abaana tugenda bakwatako naye mubeeyama bonna nekakasa nti kyandimanga n'abateeyama ku lunaku olwo ate be bavaayo ne bakolaki ne babaako n'akatono ke baleeta ate bwe bano abeeyama bonna tewali kyebakolaki kyebaleeta abantu balinga bameka abeeyama ku olwo abantu baali bangi bakubandifa abamu twali mu nnaku zaffe bano babudomulasi ono eyeyitanga mukengi wa geto oyo saddayo nakumulabalako abudomulasi yewaddeyo n'omulaba kiwali nga tufundikira puroguramu yaffe olina kyowagala okugamba abantu tunula mu kamera ogera mulisa bajje
Mm.